mbivuddemu njagala kibalume kibasese bule mufe mbivuddemu. I repeat. Ba foot soldier banaye nze sikyali foot soldier. If I am your content mujja kwekuba mweka nzobo budde sibulina navayo nembagambe ebintu bya politics mbivuddeyo. So what now gives you the right to start telling me oyo kati anyampi simanya munyampi wache ensiku simanya chinsiku? By the way, now I've seen that abantu abamu muwayiriza babwerere muyita abantu abanyampi nga tannaba kulya sente. Nze singa nali njagala kuvumirira nopu nti nagiba msinga nagivumirira dda. But nsirisizo mwagwange gye guli sina kibi kya jogerako cause I still support, I'm still a strong believer and I still kuwagirira yonna jendi. Ebintu by'okwerumangana n'abantu benina okubeera ku side yemu nabo sikyabisobola. Ozoyogedde ku kintu omwana oli ku byamasanyo abaana abamu aba people power balina self entitlement. Wabawo olutalo oluliwo olunyagamba gwe Luwi nga tonnaba kwogera ku Ssegirinya. Luwi yogera ku Ssegirinya and you're like that self entitlement bye bimu ku bintu byenako wane ngamba nze kanve mu bintu bineeno mukitegedde. If you want to fight your own battles, fight them. If you're doing your things, please do your things. Oba nfuse munyampi ayane wallahi muliyisa abantu yensonga lwaki abaana abamu beekyawa ne bakola ebintu bye batalina kukola. Really? Mbankadde ku macwa ne mbagamba mbivuddemu. I mean it. Oba nalidde oba bampadde million 5 oba bampadde million 1,000 nalidde to take it like that. Munzije mbimwaba myebiwunya. Get me out of your dirty mouths. Bintu bya politics kati nabikola ki nabita nabyesonyiwa sigenda kwogera ku bintu bya politics. Anti checho chembagamba sibya mpaka temunnemerako ne buli kakuyege kankoledde live simanya twakuguddemu simanya twakusanze ne mungu amune mukola chimbwa mmwe ne mukola ki buli omuntu mugenda mumalako mirembe nze temummalako mirembe temumanyira. Registering awantu wonanga nyingira people power sabagamba konti wali wansasula nti ngenda jiyingira nti wenvamwe I'm supposed to be answerable to anyone. Buli omwafu ne wadda buli omwafu nakatebe atuule. Sina vayo ne mvuma nupu sina gwe navuddeyo ne mpisaamu maaso nti bannayo oba ntandise kusabula abantu ba nupu oba ntandise kusabula abantu ba people power. I've not done that. Okumayanga munoonye entalo mulabye omuntu avudde mu bintu byammwe ate kati mwagala mwonoonera linnya because that is what you guys need. Temunyonoonera linnya. This is my last warning. Wemba mwagala twetwale tujja kwetwala. Nze temunjasamirako temundeetako kanankani katijjukano mulabigira ddala mwagala kunfoosinga kuddayo. What? Mvuddeyo ne mbaga abannaye ebintu bya politics nabivaamu nabyogera dozen entalo zonna nga tezinnatuukawo ne mbaga abannaye ebintu mbivuddemu. The things I've lost over these stupid things. Ene Uganda oba ogenda discussing ebintu bya politics bonna obumbuukira buli muntu ambuukira. Wano Madubara tumulabye n'abantu bangi nga yalya umaro kiseka nga sivangayo ne nkugamba mbu walya kubanga Madubara nali mulabyeko ku live yo nga sivangayo ne nkugamba walya. If I've woken up nembaga abana ebintu mbivuddemu sina kyenjogedde buli omu asigaze waasigala. Waliwo n'aboogedde nga nina information about them but I didn't say nothing about it. Nze ndi mu Uganda ndi ku ground kumwenna tewali abadansinga buvumu na kurana. I've been on ground saying each and everything on ground. Mwe muli mu nsi ziri teri amanyi gye muli. Nze mbadde wano ku ground to one extent mbivuddemu sina repetition ya muntu gye nninyeeko sina gwe njogeddeko bubi president wange sina bamuyisaamu maaso ate munjasamira temummalaako mirembe please. Zino zonna kino kimalaye kimmanyira kiri ku kyero kiri Saudi Arabia. Can you come back in Uganda and still say the same shit? Temummanyira temwewa ddembe mwembwa kumwenna gatsi zange tewali azirina. Lwaki temujja ne mbyogerera wanene Uganda? Buli omu ne mmumalako emirembe. Do you know how much I've lost in these things? Temuleka muntu kola kintu nga yeeyagalidde. Temuleka muntu kola kintu nga kugamba talina gwa holdinzeko grudge. What is your problem? I've been in Uganda. Naddukako nenvaane ne Uganda nengende TZ banoonya nga sisobola na kusula mu nyumba gye nsasula rent. Muli eyo mumukeera mumanyi teri Museveni wagenda kujja. Day in day out. Nine emisango gikyali ku police. But I was fighting in Uganda.
Nkede kumacha ngambye banaye enough is enough. Nkoze damage mungi ku bulamu bwange. I couldn't do a business nenjitulamu for a month. Because manyi banonya. Newe ngenda ku gatherings ngenze kuzika ngenze kola chintambula ne mask. Do you know what that means? Kumwena abali eyo kuchere wali watambula ne mask kubanga aranirira nopu. Ate nvuddeyo mbagambye ebintu mbivuddemu because of the damage. Because of ebintu byempisemu luli ali nali kudduka tewali yanyamba kumwena waliwo yampereza obuyambi. Ninagwe nasaba obuyambi. Yene ben nasaba mwankwatako ne munyamba. Nembirwana nemmanya nti kati how am I going to go away with these things? Nen surviving in my own way. Mvuddeyo ne ngamba you know what? Maybe when ndifuluma Uganda nga njagadde ndiddamu nenkolerako ensi yange kyensobodde gikolera. But right now in Uganda tosobola kubeera futu soja n'oteekweka. It is very hard. But unyonya east west right. Mwe muli eyo. Ate munzizeko mutandise okunnyonoonera erinnya lyange. Nze temunja Samira please. Chiseka of all people toina kunja Samira. I texted that guy bulungi ne mugamba Chiseka nze bannaye nvudde mu bintu bino ebintu amanye ebizibu byonna byempisemu tewali kyatamanyi oyo Chiseka tewali kyatamanyi sajja ne ngamba bannaye ntuse mbina ebizibu yensonga lwaki mbivudde muno nagena ne inboxing Chiseka ne mugamba Chiseka I've been going through a lot. I've lost this and this sisebodde kola tewali ayagala kuba muntu wa people power mulimu. You guys, these are things you don't know. Even when you're working, people don't want to associate with you. Nafuna gige yoku actinga nga Siri a whole Siri. Do you know what they told me? Echibina wali mu bintu bya people power. You can execute each and everything. Nali kuba last people they were supposed to choose. A whole Siri, an entire Siri. Do you know how much money zenali ngendo funa mweyo Siri? Nebangamba because you're in people power, please we cannot give you a job. Oyogera ku government atenga emizanyo jaffe tegiri connected in any way ku bintu bya government. I lost a gig. I kept on going. Did I ask any of you for your help? Nze temunja Samira. Temunja Samira tujja kwetwala mwembwa mmwe. Temumalaako mirembe please. Singa nvuddeyo mugamba omuntu yalidde nentandika ovumirira people power nentandika ovumirira abantu. It is understandable. I've not come out doing anything. Sina gwe navumye, sina gwe nayogeredde, sina gwe nakonjedde. Ate munfukidde akayinja mu ngato. Temunja Samira mbizimwe. I did not ask for anyone's permission to join people power. I do not ask anyone's permission to join Bobby Wine. Temuninaako right whatsoever. Gwe mapengo ga madubala gwe mbwa. Gwe nagisi gwe. Munzije mbimwa byammwe. Gwe wanene walemererwa okuyimirira ku kigere kye kimu ate mbu naawe ovuddeyo oyogera ku muntu ali ku front atavangayo n'ayogera kintu kyonna. Gwe ssente ki gy'otalidde gwe kamadubala mbwa. Mbu naawe oyina moral authority okuvaayo n'oyogera ku muntu mbu walidde. Ssente ki gy'otalidde tukulabye ne full figure day in day out okomberera binnyo. Mbu naawe oyina moral authority eyogerera ku muntu wali ondabyeko owanga ndya ssente. Ani ali ampise? If any of you peasants have information that Luwi Light, I command you. Oba kale nkusaba busabi dibatereyo. Waba ina information eraga nti ddala Luwi Light yalidde. Nze temunja Samira mbwa mmwe. Temunja Samira. I told them mwemba mwina kye mwagala okukola mu kikole nze siina buzibu nammwe. Sigenda barana, sigenda kolachi, sigenda kuvaayo njogera ebintu bitakwatagana ku people power. I can never do that. It can never be me. Ate muvuddeyo mutandise okunnyonoonera erinnya. Kabata, it was my first time okutula ku live ye. Ate I'm not saying sorry. I won't say sorry. I won't apologize for anything. Oyo madubala twamulabanga ne full figure. Ngaalidde Chiseka kyali kikuteesa madubala ku page yo. Chiche kyali kikuteesa madubala ku page yo. Nze bana temunja Samira. Temunja Samira. Nchusize ekubo lyange ate munfukidde akayinja nabadde mbasaba mbugundi mbaviire. Temunja Samira temunkomberako binnyo. Temunkomberako binnyo. Mutandike kulwana ntalo zammwe. Mwe diversion buli emu yafuuka diversion. Mbwe mulaba abasimanya abantu nga balina gwe balwana. It is simple. Obwongo obutono obwo bwe bubasumbuwa tewali kirala. Mbwe mulaba abaana basimanya abaana ba NRM nga balina gwe basupportinga ekyo kiraga yalidde. Twabadde n'olutalo wanene olubadde lugasse buli omu abadde tayagala ebyo binnamukadde. The sole reason as to why each and everybody supported me because buli omu abadde alina engeri gye bamulumyamu.
It is simple understanding. You're calling it a diversion. Gwenga wabadde kwaba abansupporting nze gwenga tewalya. Twogedde, have I ever removed any information about what we've spoken about from the inbox? Lwaki buli omu temuwa emirembe n'agenda yonna gy'ayagala okugenda? Nze nsobola obbesabuliramu naye tusobola okwetuulamu. Please, muneesonyiwe. Muneesonyiwe mwenna abali mu kummanyira muli ku kyeyo mwenna. Mwenna muli ku kyeyo. I joined People Power last year, beginning of last year. Nsabulidde mu Uganda. Ewange wasiba waggale ne kufulu 3. Ntambula ne mask ku mumwa. Sina wantu wensobola genda nga sambadde mask. Mwe muli ku byeyo. Muli ku byeyo. Ate omuntu ne wagwa mu buzibu bwenkana wate wali asobola muyamba. Mwali munyambyeko in anything. Internet yali etegedde konti nali nfunyeko obuzibu bwe buti ne bwe buti. Ku all cases that are on ku police zenina mwali muzinyambyeko. Mwali mumpaddeyo wadde lawyer nti bambi mugende muyambe Luwi Light ali mbuzibu bwe buti. Did I ever come out to complain about anything? Wemuba mundiise. Luwi Light walidde, Luwi Light walidde, yes nalidde. Naye ate temummanyira kutandika kundisrespectinga. Don't disrespect me. Temutandika kundisrespectinga. Navuddeyo wemba nabagambye nti ebintu nabivuddemu. Wemba mbalabikiranga omuntu weyalya mazima ddala nalya. Please nalya. Sente zaawooma nalya bilioni 5 government bye yansasula. Kati deal with it. Temunja samira munfuukidde akayinja mu ngatto. Nkedde ndaba tags bwasamirira butandise okumbuukira. Temumbuukira mwembwa. Yes, Luwi Light yalya sente ya government ewooma. Nalya sente n'enzimalawo zonna. Kyenva mulaba I'm doing better than all of you. Sente zaawooma nazirya. Please deal with it. Nze temunja samira nammwe. Temunfuukidde akayinja mmannyo ne kiri kimapengo kimadubala kivuddeyo. Madubala twakulaba neno ne bad black. Olidde sente za buli omu mbona woina moral authority evayo noyogera ku muntu munja samira. Nze temunja samira. Mwenna abaranyi mba muli baranyi nnyo mujje mukomewe Uganda mutandiko lwanire Uganda. Mukomewe Uganda mutandiko lwanire Uganda. Temummalako mirembe please. Temummalako mirembe mugende mjimale mbali eri abatalina mu abatasobola kwogera. I've not said anything. Lwaki buli omu mwagala afulume People Power nga mmaze mwononera linnya. From last month but one I decided to chill these things. Nenkolanga live abana bambuuza bajja mu inbox bana Luwi Light nga tokyayogera. Luwi Light ono yafudde nga comment section nziraba. Nengamba bana I'm not going to talk about these things anymore. Sigenda kuddamu kubyogerako. Ate munvuddeyo mbusimanyo yaba yalya komanyoko. I wish I even ate the money. Mwabakozesa abantu ensobi. Tewali yampadde 10 mukazi wattu. Tewali yampadde wadde 10 ate munja samira nti walya. Nze temunja samira temulinga n'embwa. Ate munja samira munfukidde akayinja mu ngatto. Do you know how many gundi obstacles I've faced with my kid, with my family? Omanyi bintu bimeka bayiseemu because of me joining these political things. Hate mummanyira munfuukidde akayinja. Nze temunja samira boy. Temunja samira boy. Hate simanya walidde, simanya bannaye. Twakutegedde womuntegera ne mukolawo kimwe miskini mmwe. Muneesonyiwe. Wemba nakedde ku macha ne ngambe ebintu mbivuddemu. Ate mutandika kwogeza maanya ate mwagala okufosinga omuntu okola ekintu ky'atalina kukola. Mulinga embizzi. Nze munveeko muneesonyiwe. Wemulaba nina omuntu gwe numbya simanya political leader simanya numbyani mujjawo munvume. Mujje mugambe Luwi Light olumba gundi olinga ki. I've not attacked anyone. Sina gwe natakinze, sina gwe nayogeddeko nti bana Bobby yakoze kino. Sigena gambako nti oba ate munfuukidde akayinja mmanyo. Muneesonyiwe ekyo kibalaga how not legit you are you guys. Buli omu afuuse muli. Ate nze mbivuddemu buvi ate mbunaawo olidde. Kati n'okuvaamu abo vitulina sooka saba permission. Nze okuva mu People Power nasooka basaba permission okujoininga.
Did I first ask for permission to join? Lwaki waneno wemba ngenda mutandise okungamba ate kati mulinga abalaga nti mwagala nsabe permission. Bonna abalanyi bamu bali ku kyeyo, nze ndi ku ground kwembadde nnwanira. That is how strong I am. On ground. Emirimu gimpiseeko, gigs zimpiseeko because of fighting for people power. Have I ever attacked anyone? Did I ever ask anyone for account? Mujja kunjogeza byesitalina kwogera. Munesonyiwe. Umaruchi seka, I repeat, munzije mbimwa byammwe. Buli omu akole kyonna ky'asobola, buli omu akole ky'ayagala. Nze munzije mbintu byammwe. Munzije mbintu byammwe. I've not fought anyone. Sina mwana wa struggle gwe nkuteko ne ngamba mwana gwe simanyi oli woti. Lwaki mulowooza it is upon you guys to fight me now? Temunja samira. Let me tell you, waliwo ebintu ebibadde binnuma kati leero kambi bagambe you guys. Nga being disturbing nga oyinza okukola video n'ogamba banaye lwaki ogamba Kyagulanyi oba n'omuyita Kyagulanyi, and then someone will say omuntu yenna gw'owulira nga ayita His Excellence Robert Kyagulanyi Kisentamu ng'amuyita Kisentamu oba ng'amuyita Kyagulanyi aba munyampi. Awo obwongo bwange ne bubeera katabde. Ne ngamba omusajja ye yennyini Robert Kyagulanyi Kisentamu. Naye mbu oba totaddeeko president oba oli munyampi kubanga ye tebamuyita president. Nga waliwo ababadde bamuyita nga principal. Oyo twamulabirawo ng'ayita president waffe principal. Eryo erinnya sirirye. Ani yali mutuuma? Museveni ye yali mutuuma? Dyavaawa. There are some things that you can say and then someone tells you toddangamu muyita we batyo. Toddangamu muyita we batyo. Waneeno oyina muyita president. Wano oyina muyita president. Like, wabawo ebintu nga mulabikira ddala nga abataasoma nga mubigamba omuntu. Kati nze wemba nalidde, bambi nalidde mukkirize. Sente zona ziridde za government, ze zibadde zimbeezaawo obudde bonna, sente naziridde zaawoomye. Bambi, mweze mbadde mumpa temuzimpa. Kubanga mulabika nammwe mubadde munsasula. Kale wallahi munyiizizza. Mbivuddemu njagala kibalume kibasesebule mufe. Mbivuddemu, I repeat. Nze gwe Kabata odde kunze omanyiire onkolereko live onnanga ki? Onnanga lwakuba wampita ku live zo ne sijja. Onnanga lwakuba wampita emirundi n'emirundi ku live zo ne ngano zituulako. Waliwo ekintu ekiyinza okwapeninga n'ogamba no. Kasooke nosonyiwuma abantu abanoonya zi likes, abanoonya zi follow ku account zaabwe. Era sina live ya muntu gye nali ntuddeko okujjako eyange. Okiwulira? Ne bwe zibeera interview tewali yali ampisako mu interview byabwe ne mbituulako. Okiwulira? Nina ensonga lwaki? Naye kati guno omuzi amazi g'okumakya amazi agakubiddwamu enkuba. N'ovaayo n'ontuulako sina kye nali nkukoze sikumanyi sikolerangako video. Tomanyi sikumanyi n'ovaayo n'oyogera nti nno nze mbu nina siriimu nyinza okuba nga nasize kakono siriimu. Nze nawe ani alina siriimu? Olaba gwe okuze kutuuka wano ku bbanga lyozunze. N'odda mu buyimbi ne bugaana n'okola ku TV n'egaana n'ogenda bwa comedian ne bugaana mpaka lw'otudde wansi n'ofuna akasimu n'okuba oluseke. Mpaka lw'otudde wansi n'okuba oluseke. Mwofunidde emirembe. Buli kyoyambala kya bbanja, akasaati kabbanja, akakofiira kabbanja, akagato kabbanja, oli ku ssente zaffe kw'otudde. Nawe oveeyo omanyira omuntu, osesemera omuntu, omubologera, omuyise mu mamwago. Stupid! Nonsense! Nze Kabata toddangamu kummanyiira. Nze sinoonya zi likes nga we zibazunza. Ekyo never. Osobola okunkanga singa obadde okeera ku makya n'ogenda n'okola nga tokuba luseke ku media. Osobola okunkanga kambabuulire bakyala n'abaami abali kuno. Gwe azirongaazi gwe kola byewuunyisa bantu. Azirongaazi onyirira, oyambala, tosabirizangako ku app kuno mbw'okole live zo mbw'osabiriza abantu, okiwulira. Naye ng'abantu balabirawo abantu bennyini beebuuza omuwala oyo ssente azijjawa. Omusajja oyo ssente azijjawa. Naye nga situula ku live n'enkuba luseke, sisabiriza. Abantu balekeemu ekyo ekintu.
balibeerawo emyaka n'emyaka nga tebakutegeera naka tudde kweno masikini etuula obutuuzi ku live n'esabiriza eno masikini etuula obutuuzi ku live n'esabiriza kyokka nemala abantu benyenenyini beesabiriza bakadaama bamama b'eggwanga abali eweero abagenda okukolera abantu baabwe be bagiweereza ku ssente eno gyolaba masikini nemala nedda ku bakazi neevuma emberebeere simanya biki nolyoka emberebeere y'omukazi nga sapatu egudde eno simanya tekalina yadde content tekalina yadde byakukola just okujjako okuteeka bakamanyira kuteeka abakazi banakazadde b'eggwanga wansi ono gwe mulimo gwe talina mulimu mulala gwe mulimo gwe kuteeka banakazadde boko apo eno wansi nga webuuza gye nnyina yanyamuni gwe nyoko yakunyabuni gwe sima Kabata mama we yakunyabuni omuzingiriti guno gumbadde bubi mu kabox buli lunako Shadia oli busy Shadia gunayagala kwogerako naawe twagala kutegeera ensonga zammwe stupid koma nnyoko olinga n'amazzi mwe mwatugatta twagala kutegeera ensonga zammwe zitambula zitya twagala kutegeera gwali ovuddeyo ku app kuno n'olagako yadde omukazi gwe yadde gwebakako ekiro mu buliri oba okubaka sabbuuni bwoba oli musiyazi vaayo ogambe ensi nti oli musiyazi muwenga nnyo respect omuntu avuddeyo ku app kuno n'alaga omuntu we boera bali mu relationship navayo n'agamba nti ono ye boyfriend wange ne bwe biba bi ends in tears temufaayo eyo life gye tutambuliramu okiwulira temufaayo eyo life gye tutambuliramu naye buno obuntu buno bukasasiro buno bumazi buno bwagala bufungula buno bunonya bulikisi buno bunonya ebyokwogerako obugenda ku live ngolede bunonyeza topic omuntu bwagenda okwogerako mu butunuulire nnyo bwali buvuddeyo ne butulaga ku mukazi yenna kana akantu kali kavuddeyo ne katulaga ku mukazi yenna ku app kuno ne kagamba nti ono ye mukazi wange yadde ne mu videos okupostingako yadde omwana waako Kabata oba toyagalanga muntu kutambala famire yo nawe totambalanga famire z'abantu nze ndi muntu mulungi nga sina kukyogera just nze ngaze kukyeyogerera but ndi muntu mulungi lwaki nze sivuma abantu naye waliwo nze olaba abantu ku app kuno banvumidde ebbanga abantu bankoledde ze videos abana ne bantaginga nenziraba abantu bankoledde ze videos ennungi n'embi abasiima n'abatasiima abatabimanyi buli omu nayogera kyayagala nze nkola videos buli omu nakomentinga kyawulira kyayagala sivangayo nentyobola ddembe lya muntu yadde okuvumaavuma omuntu nno ne waliwo ekintu kyolaba nga kisusse ng'omuntu asussizza okwagala likes asussizza okwagala attention y'abantu nayagala adde ku mwana w'omuntu saasira abazadde abanzaala saasira baganda bange TikTok yo bagiraba nze buli muganda wange alina essimu muzeeyi wange ali ku social media Kabata osukka okwasama oyasama nnyo n'oyisa we wandikomye nze okubanga nkedde ku makya nenkugamba nti sigenda kulinnya ku live yo ndi bize nze ondaba nze muntu abatagenda kukola kintu ate nga sikulaze direct nti sigenda kukikola naye bw'ongamba ekintu nkugamba I'm still busy Kabata nze siri level yo lwansonga situulangako ku kamera n'ensabiriza yadde n'ekikumi mwenna mulabiraawo nga nnyirira mwenna mulabiraawo nga nnyambadde mwenna mulabiraawo nga ndi out mwenna mulabiraawo nga nkoze buli kimu situulangako wansi n'embeera beega okiwulira mu bantu boyina okutambala mu bantu boyina okwataakinga nze nzijaamu Kabata nzija mu bintu byo saagala kummanyiira tommanyiira tondiirako mazzi tonkolerako live zo tuuza wansi obunyuma bwo tuuza wansi embakko zo bino ebisajja okalabira ddala kennyini ke kayina siriimu bw'ovayo n'ogamba omwana wa munno n'omuteekako gwe oguntumbula ayina siriimu mwe mulowooza TikTok tugibeerako ffekka mwe mulowooza tetulinaako baganda baffe mwe mulowooza abazadde baffe tebaliiko lwaki mwagala abazadde baffe kubateeka kubaleetera okuba nga oba ŋŋambe ntya emitima gyabwe okugibeeza ku bunkenke
mwe mulowooza nze bwe sivaayo kwogera ndi musiru bannange kimala you people